Mulizo kuwabula. The problem is not job, the problem is being asleep. People are asleep. Eliona Jemvude, I don't see serious farming. Among is saying that people start business and they collapse because they borrow money from commercial banks. Minister w'ebyabakozi agambye nti mugenda ne mwewola ssente ne mukola emirimu nga temugimanyi bulungi ne gigwa. Bewola ssente z'amagoba g'obusuubuzi. Mwewola ssente ku magoba amangi banka ze gateeseewo ne mukola bizinensi ne mutomera ne zigwa. Why do you do that? Lwaki mukola ekyo? Because you should be patient. If you don't have, there is money, government money in UDB. Mubeere bagumiikiriza waliwo ssente gavumenti zeetadde mu banka ey'okwekulaakulanya eya gavumenti. They give loans at 12%, 10%. Bawola ku ssente ntono ku magoba amatonotono aga ebitundu 12 oba 10 ku 100. Not the commercial interest you get in commercial banks. Si ku magoba gali ag'ebyobusuubuzi ge mufuna mu banks eziri endala ez'ebyobusuubuzi. Then now the government has started very soft money for you in the parish model. Gavumenti etandiseewo ssente ennyingi naye ku muwendo omutono mu parish development model. We have now put about 500 million shillings in each parish. Bataddewo obukadde nga 5 mu buli muluka. In this kisanja which is ending now. Mu kisanja kino ekiggwako. If you concentrate on that, bwe musimba essira ku ekyo, and make sure it works and you fight all the bad people who are polluting it, n'olwanyisa abantu bonna abakikuba oba bakirwanyisa, then you should now be having, because the ones who got first should have started paying back now. Abaasooka okufuna saawa zino balina okuba nga bazzaayo. About 300 should have paid back. Abantu nga 300 balina okuba nga bazzaayo kati. So you already have 500 million in the parish, new money, plus 300 million recycled. Mulina miliyoni 3 ez'abali abatandise okuzzaayo ne miliyoni 5 empya ze bongeddemu. So the parish now has got 800 million shillings. Kitegeeza kati buli muluka gulina miliyoni 8. Where the interest is 6%. Nga amagoba matono ga butundu 6 ku buli 100. You borrow 1 million, after 2 years you pay back 1.12 million. Weewola akakadde kamu n'oyisaawo emyaka 2 n'osasula akakadde kamu emitwalo 12. And this Sanja we are going to increase their money to 200 million. Era ekisanja kino bagenda kwongerako emiliyoni endala 2. Zigenda kufuuka 2 mu kifo kya 10. It's going to become 200 instead of 100 million. So 200 million in 5 years, that's already $1 billion new money. Miliyoni 2 mu myaka 5 ziba biliyoni akawumbi kamu. So listen to what this man sentence nozenteka mu miruka ne mu UDB zigenda kudibya ba money lenders na bank z'abanyunyusi commercial banks. The money put in PDM and UDB will phase out the interests and banks and money lenders who are giving you money at a very high rate. So don't come here and cry, say, oh, we borrowed money, we have collapsed. So temujja wano ne mukaaba nti mwewola ssente business zigenda kugwa. Abanyankole bagamba nti eyeetuze tebamukaabira. Abanyankole kyekyo kye bagamba. The speaker of the workers raised very good points. Ayogedde ku lw'abakozi awadde ensonga ennungi. The accommodation for the workers in the industrial parks. Okuteeka abakozi mu bibangirizi eby'abannamakolero n'okubasuzaayo. Okuteeka ebisulo ebiteekeddwa mu bibangirizi by'abannamakolero.
we are going to make sure that we make it part of our policy that an industrial park, we must get land nearby. Kigenda kufuuka tteeka oba kyabuwaze nti buli kibangirizi kya bannamakolero kibeerako ekitundu we kisuza abakozi baakyo. Maybe not the investor himself, we can get other people to invest in that land provided by the government. Kiyinza okuba nga bannamakolero si be bataddewo ebisulo naye bajja kufuna abantu abalala bazimbe ebisulo ebyo bikozesebwa abakozi abakola mu bibangirizi ebyo ebya bannamakolero. We shall get investors to build low-cost houses. Bagenda kufuna ba musigansimbi bazimbe ennyumba ku ssente ntonotono nearby nga ziri kumpi n'ebibangirizi bya bannamakolero as part of the industrial park development. Nga kimu ku nkulaakulanya ey'ebibangirizi ebyo ebya bannamakolero on the land provided by the government. Ng'ettaka eryo liweereddwayo gavumenti. And if we don't get these people, I will get National Housing Corporation to start doing it if we don't get private people to do it. Era pulezidenti yeeyamye nti bw'aba tafunye ba musigansimbi basobola kuzimba nnyumba ezo yagenda kufuna ekitongole kya National Housing kizimbe ku lwa gavumenti. The other issue ensonga endala are the courses which don't have relevance in the job market. Kwe kusoma ebintu ebitalina mugaso mu kunoonya emirimu. Ebitayamba biyinza kuba n'omugaso oli mugezi omanyi ebiri Bulaaya omanyi ebiriwa. Biyinza okuba nga bikuyamba mu kumanya naye nga tebikuyamba mu kufuna mulimu. Naye wano omukatale wano twetaaga ennyaanya. But here we need tomatoes in the market. You bring amayuni. And for you bring yams. So what do? We don't want yams. We want yams are good, but we don't need them. Wano tuba twetaaga nnyanja kati gwe bw'oleeta amayuni kiba oba totuyambye kiba tekigasizza bwetaavu buliwo. So you're absolutely right that the Minister of Education should really give guidelines. I had told Namirembe Tamazire long ago, I had told her, please. N'olwekyo ministry ekola ku byenjigiriza yali akigambyeko eyali minisita ebiseera ebyo Namirembe Bitamazire. Because I could see the explosion of more graduates. Yali akirabye nti abatikkiddwa bagenda kuba bangi. Because many years ago, kubanga ebbanga ddene eriyise myaka mingi egiyise, when Amanya Mushega was the Minister of Education, Amanya Mushega bwe yali minisita w'ebyenjigiriza, the government was taking, I think, 1,000 children. The children who would sit for A level would get about 11,000 qualifying for entrance into university. Ebiseera ebyo ng'abantu abaana abatudde ekibiina siniya ey'omukaaga balinga 1,100 abaali bayise esiniya ey'omukaaga nga balinga 1,100. But the government was paying for only 1,000. Naye nga gavumenti esobola kusasulirako 1,000 lwokka. You remember those who are old enough when I said, but why? If they have passed, mujjukira abakuzeemu nti yabuuza nti naye bw'oba oyise, even if the government cannot pay for you, what if you can pay for yourself? Ne gavumenti bw'eba tesobola kukusasula kiba kitya nga gwe weesasulidde. And we introduced self-sponsorship. Ne baleetawo okwesasulira mu university. So now you would get now all the 11,000, the ones paid for by the government and the ones paid for by themselves, all coming to university. Ekyo ne kiyamba abaana bonna 1,100 abayise okugenda ku university nga bamu beesasulira ng'abalala gavumenti ebasasulira. Now you can check the figures much higher. I have not checked recently. The ones who go each year. Ebiseera bino kati ennamba eri waggulu nnyo ey'abagenda ku university n'amatendekero aga waggulu. But then I saw the danger. If you have got so many graduates, naye n'alaba obuzibu nti bw'olaba abatikkiddwa nga bangi, but studying these
carelessly selected courses. naye nga mulonze amasomo ago agatakusobozesa kufuna mangu mulimu. What will happen? So I said the ministry should give guidelines. So n'abuuza nti kiki ekibaawo, n'agamba nti ministry erina okuwa okulambika. But it was not followed up as proper as it should be. Naye tebaakigoberera bulungi nga bwe bateekeddwa okukigoberera. But now I'm glad the delegate of the employees raised it. We are really going to take it up. So the president is thanking you, is grateful. The exembayo, The last our NSSF, bebe ekitaavu kya ssente kizitereke ssente z'abakozi. abasajja abo bagagga balina sente nyingi. Those people are endowed with a lot of money, Naye baziteeka mu bintu ebitazaala. but they are investing it in non-profitable investments. Bonds za gavumenti simanyi biki. Things like bonds, okugula emigabo, ebintu bwe bityo. Eya gavumenti. Eza government, emigabo gya government. Ku lwaki sente ezo temukola nga toll roads? You should invest that money. Toll roads. Toll roads. Road enguudo gye mujjamu. Oluguudo lw'osobola okusoloozaako nga bwe tulaba Entebbe Express. Owned by NSSF. Oluguudo olwo nga bannannyini kittavu kya ssente be bannannyinirwo, kitegeeza muba musolooza buli mmotoka eyitako. Kati ffe gavumenti eyinza kugenda mu maaso ekola enguudo zaayo nga eno gy'empiseemu ey'abakunja. The government will now embark on making roads like this one which brought him here. But the bagagga